wangefaanana. Eno ye dummy ya ordinary ticket gwetwegera kubanga efaanana. That is the dummy of our VIP ticket that will go for 50,000 Ugandan shillings. Bw'ogenda ku matundiro okuli Jude Color Solutions, okuli Papa Sport, okuli Pakalast e Machindye, okuli Hotel Africana, VIP ticket enafaanana bweti. Kati yali babino jjo baffe abagula tables, ababede, abamalayo. Table egenda kuba egenda for 3 million Ugandan shillings, and that is how the ticket is going to look like. Yeah. Bw'ofuna ekitafaananyiriza ebisigadde byonna bw'eba nfu bajja birabira ali ku mulyango bati mu kkala n'endabika those are the dummy tickets. Bayiiya nnyo bagambe tebayiiya. Bajja tya baddiye tebuyiiya. Tetulina budde bwamwe mujja yiiya ojja tuswalirawo ku mulyango. Yeah, kuba features of course tesobola alabikira mu dummy tickets. Okay, and banange bannamawulire mufune ebyokunywa. Mufunire ddala ka first born baakataddeko nga cocktail mukafuna osobola okuba nga weeyagala. Waliwo kesaabagambye ku Lydia. Ekisooka Lydia mbeera maama we byaddala kuba maama we wangabi. Muwala wange mukyala Nakano gye yamuzaala. Kaakati n'ekirala Lydia omwami wange amwagala nnyo by the way. Honorable ayagala nnyo Lydia era yagambye alina okugula table. Tulina okubeera kati Lydia bwe yakuba akayimba ka akasooka ne just steady mwami tayagala bannange omwa akaana kayimba akaana kagenda kwera kasita kagenda kuyimba nnyo ne mugamba ate kinyambye nnyo nti bw'oba omwagala ate nga nange mwagala ebisusse awo kirabika kijja kukwatagana. N'amala bwe yaleese first born nga bannange omwana akinkoledde kachallenge ako nga naye kankole ne first born wange honorable kuba saagala nange kunzizaako bannange nkuzeemu naye ate saagala kunzizaako mba first born. So ate nga ndi bebe kituufu kakati akayimba ako katukoze mulungi twagamba dda naye Jasmine lwaki takola concert ki naye mukama mulungi nti Jasmine yadde besides the nyimba zaalina yayongeddeko oluyimba ate olunene nnyo bane tewali nsonga lwaki bannayuganda tetuwagira omwana ono kubanga ennyimba ayina ate nga yayongeddeko. Ekigambo ekirala ku bayimbi abato ngenda kwetooya nnyo ku Jasmine simulabangako mu ntalo nze simulabangako ng'ali mu ntalo ate ng'abayimbi abato bw'oba tewegendereza abannamawulire mumanyi bakozesa ensobi bambi naye takolanga ku nsobi. Jasmine ali down to earth yajja ne ku honorable nga swearinga in agenda mu parliament bebamu ku bebaali ewaka nga bakola emirimu bayoza bali mu masowaani bali mu ffumbiro n'ogamba bambi kawala kattu naye nga wali tewaali ebyo era yayambala bulungi nnyo yabeera tugamba Lydia oli mwana mulungi nnyo ne kibeera ekyokulabirako abawala abato nti excitement bannange tebatwala excitement eno nti ne bw'oba oyinamu obukosefukosefu tojja mawulire n'otandika okukambuwala n'onyiga ku social media n'oyogera buli kimu. Social media eyinza otutambuzaamu obubi lwa nsonga nti abayimbi tubeera ne pressure eya social media buli bwebeera nga etaddeko pressure naawe kennyini obeera otya n'ogamba kiki naye ng'abayimbi abato bannange basaba tukuume embeera yaffe nga bwe tuli bakuume embeera baleme kugenda nnyo kumanya buziina like oba kyentegeeza mu kitegedde like buli lwabeera nga yadonyiize please obusungu bucontrolling ate nze am always there oba olina kyoweebuuzaako nze ndi mami wa bonna mu industry. I'm there bw'oba olina Lydia whenever you want me I'm there. Whenever you need me I'm always there.
ngera butera okukola. So kyembasaba bannange sijja kwogera bingi, mbasaba akaana kattu kano ka first born tukawagire na mutima gumu. N'abayimbi abalala abato, Karoka Sita yakola I was so happy for you. Ate n'obeera nga otuzaalira ne ka baby. Ebintu tuwe bityo birungi. Pia Pounds nkulaba naawe ojja. Have a peace. You look so nice, Bambi. Olabika bulungi. Nja kwogera ku bayimbi bato. Brenda Nanyonjo kutumidde kwagala nnyo. Ku Bativalaawo. Vivian kyewakola kyali kirungi nnyo. Si kyangu okusalawo at that age. You're still young. Naye n'okola decision eyo. I wish you luck with your husband. Njagala nnyo mukuumagane Bambi mubeere nga ffe. Natalia webale tukolera naawe embaga. Egyo emyaka si byangu kusalawo. It's not easy. Prima nkulamusiza mukwano mwanyinaze nkulamusiza sebo mukulu galubindi ezo nzagala Bambi mwebale bannamawulire mwebale nnyo mwebale kubeerawo Jasmine. Nze sinnalabako bannamawulire bangi ku mukolo gwonna nga bano. Kitegeeza Lydia kalina Bambi empisa akantu kalungi. Thank you so much Bambi. Thank you so much mami. Obugambo obwo bubadde bulungi nnyo eri omwana omulungi Lydia Jasmine. Ekituufu byonna byonna byamwogeddeko Mamaid bituufu. Mukyala mukakkamu, she's so down to earth. Awuliriza buli omu amuwa respect. Ate ng'era simuwulirangako nange mu lwangozi zonna oba namawulire yenna nti amuvumye. So nga bwe tuzza olunaku olwaleero bannange bwe tugenda okubasaba n'olunaku luli mumulabirenga ddala ate era si mupushinge ekivulu kino mpaka olunaku olusembeddeyo ddala. Okay, Lydia tetwetaaga mu depression, kyetaaga Bambi after that concert teri kudda mabega. Teri kudda Mami industry mugibaddemu emyaka egiwera. Abaana kabajje nabo bashiningeko Bambi. But thank you so much for setting the pace. Saawa eno Lydia agenda kwogerako eri bannamawulire. Yeah, all cameras tumuwulirize, then after tujja genda mu Q&A sessions. Thank you so much, Happy, my sister, my friend, my matron. I'm your matron. Is it matron? Thank you for taking the initiative of hosting. Ndozangina ko support kuso Uganda. Webale nnyo okubeera nga wakkiriza. Sandra, I really appreciate you. I am so emotional. I'm sorry if I get emotional. I stand up? No. And I'm really not a good talker, as you know. See my kogera nnyo. Manyi kuyimba. Naye ngenda kugezaako. Ndoza kansokere table gye ndiko. From the right, Pia. Buli muntu kyayogedde kinkutteko ku mutima. Sijja kiddamu olw'obudde. But I really appreciate your kind words and thank you kubanga teweerabira that time, and I genuinely loved you regardless of everything that ebyabannamawulire, you know, they were trying to drag us, but we have never been enemies, guys. Never, we have never fought, and I'm so proud of how far you have come. Mami Biggie, you know, I love you so much. You are one of the people abajanga mu inbox yange on Snap go nsaba concert, and nga sinaba nakusalawo. Actually, I really appreciate that you believed in me. You took that extra mile. Yampanga bu message bungi meanwhile bungi labo kibye buli. So finally we are here. I think timing ya Katonda ebiranga ntuufu. That's what I believe. It's never too late. And these guys are so special to me. Very special, yes. So Fefe, twasoma ne Fefe. Nze muyita mukiza, wampise n'abantu kanange nkuyita mukiza. Tetwayita n'amannya ga Fefe, twayita gachika. So Fefe used to be very little in school. Yali mutini.
ngali a class below me nali nga mu senior 3 ngajja mu 2 ali mu 2 nengenda mu 4 like that twali mu O level ku Cityland College e Matugga naye era mbabulira omuntu ng'agenda kuba star omulabirawo fe abaali basinga oyimba ku ssomero fefe nga yakutte akazindayo n'akuba rap mu Interact Club mu biki era nga yasookayo and we were very close, very close. Omulala nti yali class below me oyo alina confidence abakwano befefe ka bali higher tomusanga n'abaform belows oyo mugezi and I'm very proud of you fefe. I'm very proud of you. I knew one day we would make it, and today we made it. Look at how far we have come. Mkama mulungi. It was just a dream. Nze nalinga story jemba nyumizo no yabira bamba muloza tuba tulimba twalinga group nga ne 23 blue. Mara chinjaganyo ba blue 3. Beba inspiring anga mweyo kwegamba mweyo style ebiseere ebyo we ngamba abantu twali mu senior 2 nga ba star. Tetuli bakulu nnyo nga muloza. So we used to sing. I used to be Lilian Babas. Ona amanyi omulala omuwala yali Jackie n'omulala. So bano be bali bajje ne ozamba baani nga wetukola bino nga fefe yajja n'akola bwati. You know, it's beautiful and we have the pictures. Maybe on my concert they'll share some pictures. It would be beautiful. Mubalamu. And I'm proud of you. It will take long. Carol, first of all, thank you so much. People don't know. Intino wampa omukisa okubeera godmother wa King. Era oba tulina okumubatiza again nga mukutte nga godmother. And Carol has a very beautiful baby boy. And I'm proud that you took that decision. Si changu. Like Mommy said, look at us. I wish I gave birth like 8 years ago. Ngandinga 23 or 22. Okula n'omwana was beautiful. So and asawa zino obudde okitegeera kati and you know I love God knows mwena mumanya how much I love kids. So I'm nkwegomba Carol and may God protect your baby boy and I'm so proud of you kulika concert webali kubanga holiday Korea fino jirawo ate nze Carol concert yesaliwo nali Fort Poto bali ba booking a show nga so anagisazamu but the fact that you came means a lot. But anyway, you never really supported you and loved you and I'll never stop. The fact that muri bachala nga muri wano pia, I'm even speechless. Kuba nice banji, but you guys made it. So now I'm really seeing who my friends are and I really appreciate you guys so much. N'abataze bambi waliwo abataze nga tebusinti tebaagala eshitaliiwo shibataliiwo nina yafunye accident emotoka eteri bulungi banji bambi they would all be here. So I love you guys so much. Mami senga solo of Camila wanini senga of Camila nga njogera ku mami mama wange watali wano kati gwe kiti yegwe mami kati ate era you've always been kubanga nze mami bwetwogera kusima ngamba mwala wange tera biragamba ndabira omukadde nakanwa omugabi munnange you know I love that you love my mama teta nabana mu meeting bayogera ko ndoza kusima something but era plan yange ya 6 wajukira we yaweze emyaka 6 nali njagala kuleeta kubanga guess what gwe gwasinga okwa era agamba mugabi munnange Irene tubeera ku party Christmas biki we batakuba vayons ne vayon mama wange tanyumira okitegera ataga amaganda agakuba. So mami webale kubeeranga you don't judge me, you've never judged me. Mami's okumanyera obukulu ndowooza. Mami doesn't judge someone because beyond your dress code, beyond whatever of how the generation katibwetwala kubanga we are in the music industry and this is art and mami knows. Mami atunulira nnyo omutima gw'omuntu. I've come to realize that mami bana abakyala bonna I'm sure buli muyimbi omuto mami onogola you find her interacting with them ne ku social media era mami zi comment oziraba ku baana abato abaliwo bonna webale kubeera mami figure webale nnyo kutu advising if I ever get married which is a dream and I love to get married and I love kids. I love love. I'm a singer of love. I'm the queen of love, so I love love. Mami nga wenda ba comments obasiteka ku social media relationship advices have
mami ono yekaya ndowooza go wekaali super qualified to give anyone of us abayimbi. Mami obufumbo bwobadde muzengu ewuunya emyaka gyonna. Nzijukira akayimba ke nali njagala edda nga nsoma akokewa naye abasajja. I know since I was really young. Mami kikulaga nti n'ebizibu byabaddemu na buli kimu mami has kept on. Tava mu bufumbo. This is a big inspiration. You don't know. Olaga abantu abamanyi nti abayimbi tebafumbirwa nti kisoboka. Era kisoboka nga mwetegedde ng'ofunye soulmate wo kisoboka. Mukama akuwangaze. Papa mwagala nnyo. I'll be so honored to see him on the show with you and the family. Petrina, everybody. Baagala nnyo Mukama abawangaza akwongere emyaka kubanga oli okyali mboogo tolina gy'olaga. Kwagala nnyo. If I talk, I'll take more forever. So I'm trying to okugendeza. Chiko ne Madrat njabagata. I was a fan of you guys since you guys muchimanyi. The first day I saw you guys on stage. Nafukira ufano. Ate era netwesanga, netwemanya netufuka ba mikwano. Mwebale nnyo kubeera bakwano bange. Nabakubira akasimu. Teba mubalaba. Webali. That shows a lot. I'm eternally proud of you. You are, if I think you're even my favorites, you know. So comedians, Mukama bawangaze, ilabagagawaze. Mami Brenda, which is just the money, the management that I have friends, you people I talk to. Don't just at any inbox young. That's how big it is. Young Lydia, why don't Ugandan artists travel? Like you guys, watch the mujake no. Mufunayo wiki bidi sati baba manyi changu because baba gagesi okwegamba ajana cheka Instagram and abela Uganda 2 weeks nakola noli. You know those guys will give you conditions to work with them. You wanna work with Tiwa Savage, but Ira is sent and nyinji okusasula ka video akakola chi ne promotion, and you know for them it's worldwide. See just Nigeria one. So you know what you know kwesibachi. Nete chiri chitetu batulaba era messages zilina one. Era bakwano bange bangi Pakistani Omali, all of them. So I'm just waiting for that time. Mukama bwana bampadde kisa. Nenfuna omuntu asobola okunkwera ebintu ebyo. I know how far I can do and very easily because I have every contact. And I have the talent and I promise you. To judge Chikola. I'll bring the BETs. I will. Yeah. And I'll go to the Grammys. I will. Let me bring a chance. I will do it. Yes. Mami Irene Uno nkuze mulaba chali wa chali star chayimba. Yes. Thank you. I really appreciate you, Mommy. May God bless you. Thank you for always seeing me like your daughter. Come on. You see, Hannah, you've groomed girls. They're so beautiful, yet they're really based bulungi. Okute kugwango manyi omuntu agira abachala bagamba. You know, amami bono musanga mubawala nga mitwalo na mitwalo. Bali kwata ku girl child. Hannah is really beautiful as she is. Nayenga we mumulaba Hannah. I called Hannah one time. Yes. And Hannah era mchimanyi abana mawide. So for us to tumanye ekitu and we know, you know, tuba tumanye ekiriwo, and that's why you see sometimes I never come out to explain or to, you know, everything. Kubanga feno tuba tukola ki. I really love you, Hannah. You're so beautiful and yet so also humble. Thank you for honoring. Thank you for leading the country.